kuleetebwa. Gw'oziraba mu mutima ki zigenda kubaako ekirungi kye zireeta oba kisigale nga bwe kibadde? Ekisooka nakavaringako paalamenti. Ne paalamenti ezasinga okubeera ez'omuzinzi zaali paalamenti ezitaali mu ludda luvuganya. Era ezo zajja ne mu baminisita obwesige. Bw'olaba nga paalamenti ey'omukaaga yali nkambwe enzibu ne paalamenti ey'omusanvu. Kubanga ekintu bwe kyajjanga tewaabanga nagamba nti kyaludda bwe ruti kyakaatinganga akuroosi. Oba oliawo eggwanga ne lifunamu oba ne lifiirwa. So ekyokugamba nti oludda oluvuganya lulina kubaawo nga luli fomo nti lutongole kisinza ate okuba nga kya just kusiiga kazigo. So ekisaagala kyesibako kiwanvu. Ekirala ssemateeka waffe n'amateeka gaffe tegawandiikibwa mu mayinja gakyusibwa. Ssemateeka ndowooza awa paalamenti obuyinza okuwa engeri omukulembeze w'oludda oluvuganya gy'anaalondebwangamu nga bayisa etteeka erya paalamenti. So paalamenti erina obuyinza ku ekyo ssemateeka yabugiwa. Naye nzijukira mu 2010 waaliwo ebibiina by'obwannakyewa n'ebibiina by'obufuzi byatalaaga Uganda yonna nga baagala okulaba Uganda mwenaabeera mu maaso. Kye baayita Citizens Compact ne bamala ne bakireeta mu paalamenti nga bagamba nti okuleetamu engeri ya okwewala wiina tekisoro addiridde mu kalulu ka pulezidenti automatically abeerenga omukulembeze w'oludda oluvuganya mu paalamenti. Era lwe bakireeta ne Dr. Besigye yaliko. Paul omwogezi ndowooza yali Muwanga Kivumbi. N'awa n'ekyokulabirako nti mwami Besigye anaalekerawo okukuba emisota gy'ebyobufuzi. Kuba budde oba yeekalakaasa ku nguudo yeegira ki. Nakyuka ne ntunula Besigye bwe nti ndaba oba agenda kunyeenya mutwe. Besigye yasigala nga bw'ali. Ekitegeeza naye yali akigira ki? Yali akiwagira. Kaakati ekyo ennongoosereza eyo ne bajjanjula mu paalamenti mu 2010 nga tugenda mu kulonda kwa 2011. Naye ebyo ebintu ate ebitaateesebwako ne bagaawo obudde buweddeyo paalamenti enaddako ejja kubigira ki. In fact mwalimu nti basenkaggale by'ebibiina by'obufuzi ebiina abaka mu paalamenti nabo bajje mu ki babayita specially elected members. Ng'obira tebyali bibi naye paalamenti eyaddako ate yagenda na birala ekyo teyakigira ki. Naye nga kitegeeza nti enkola eriwo ey'okulonda omukulembeze w'oludda oluvuganya si yeesinga obulungi. Kyova olaba nga bali bwe baatambula eggwanga lyonna abantu baabaga nti bwe tuba tugenze mu kalulu afuuse namba 2 naye abeere ye Kadafi yagambanga nti afuuse namba 2 abeere vice president mu bibye bya Green Book. Naye bo bano baaga nti abeere nga obukulembeze w'oludda oluvuganya mu ki mu paalamenti. Oba oliawo singa kyakolebwa n'embeera gye tulimu singa kati nki singa ndala kakati ekyo ne kibeerawo. Kino kyalese ekyamukulu ekyamukulu Segona mukyala Kadaga yakirimu nnyo kubanga FDC yatandika okumala gakyusa nga ndowooza Mugisha Muntu bwe yavaako Nandala Mafaabi najja n'ekkinyiringi. Kaakati ne baga nti ebitebe by'ebibiina bino birina obwannakyemalira. Naye NRM yalina obuzibu bw'ababaka baayo abana Rebel MPs nga Mwami Mbabazi Ssaabawandiisi abagobye mukyala Kadaga n'abategekera wakati we baatuulanga ensonga ne zigenda mu mateeka okukakkana nga bawangudde. Ne bagamba nti ebibiina bulumu bibaamu obwannakyemalira. Bano abantu baba balondeddwa bantu mu constituency. So omuntu oyo aba talina kuzinira ku ntoli za kibiina ki kyokka. Alina okulowooza ku baamulonda ab'ekibiina kye n'abatali baki ba kibiina ki. So bw'okikubaganyako ebirowoozo mu bugazi obwo
kikuyamba okuba nti oba oli awo ennonda ya omukulembeze w'oludda oluvuganya eriwo si yeesaanidde, yeetaaga okulongoosaamu. Era nze ndowooza ekyandisinzeeko be babaka b'oludda oluvuganya okuba nga be beerondera omukulembeze w'oludda oluvuganya. Era nga munnange bw'agambye ne bwe kiba kati nupu yeesingamu abangi. Oba oli awo Ssenyonyi bamubakakaatikako bo bennyini aba nupu, kuba mpulidde nti bangi aba nupu nabo ate abakiwagira kino nga baga nti bo nga kokasi ya opposition bakitinga ng'electoral college beerondemu omukulembeze waaki bireme kuva eri ku secretary byebiragiro bireme kuva kavule ku kitebe kya kibiina. So birakiyinza obutaba kibi, tukikubaganyeeko ebirowoozo tulabe gye kinagwera. Olwadde baga nti ate ku ludda olwa gavumenti prime minister alondebwa president naye akakasibwa parliament yonna. Sina akakiiko kali aka appointments committee akakakasa. Anti challenge ebeerawo Haji nti oludda olwa gavumenti lwe lusinga numbers mu parliament. Nti kizibu gavumenti okulonda omuntu ne bamuleeta mu parliament. Oludda ne luwagira already olwa gavumenti. Luno olwa opposition lulimu ababaka abataweza na 2 bali mu bisatu something. Nali ndabye ku baminisita be bagaana. Abantu bangi president balonze, abantu ne balaba nga baliko ebibulako ne babagaanira ne kibeera. So nenze ndowooza ekintu ekyo tukiggyemu okulowooza nti bategetinga Ssenyonyi ng'omuntu, kyendowooza nti kiyinza okuba nga si kituufu. Nkulaze background okuva emabega kubanga era tubadde ne clashes ezo. Ekimu ku byatabula DP okukakada ne tugenda kumpi ku bwannakyemalira bw'ekibiina ekimu nti omukulembeze w'oludda oluvuganya Basili Bataringaya yafuna obuzibu ne Ssenkagale wa DP Ben Kiwanuka. Nga Ben Kiwanuka alina ebiragiro byawa Bataringaya nga Bataringaya agamba gwe ssebo abantu baakugaana nze bannonda. Okitegeera? Era bwe baakilashinga Bataringaya bwe yalemwa okusigukula Ben Kiwanuka ku bwa Ssenkagale yasala eddiiro ne yeesogga ki? UPC. So okwewalembe mu kinaana tekijjawo enfuga ey'ebibiina gye twaleeta eyawamu ogamba nti numerical strength asinza ababaka abangi mu parliament abeera n'obuyinza ku ludda oluvuganya. Kale ate lwaki ate tutuula ne tutandika ate ogamba nti buli omu aleeta ebirowoozo bye nga ate twakkaanya wali okuleeta ebirowoozo ebintu constitution yaffe sikulani oba bayibuli ekyuka okusinziira ku mbeera. Era bwe twalina for example mu 1928 twali mu parliamentary system ndoze gye kyabanga automatic bwe kiti. Twali mu parliamentary system ng'ekibiina ekisinza ababaka abangi mu parliament kyekikola gavumenti. Kakati president alondebwa butereevu lujja kubaawo olunaku president nga wa kibiina kirala kuba ndowooza bisinga nnyo mu French system eyo bw'oba zigoberera nga president wa kibiina kirala ng'ate ekibiina ekisinza ababaka mu parliament kiki simwava nga balina okukola diiru kuba gavumenti erina okugira ki. Tuleme birabira wano kumpi kati. N'olw'ensonga eyo bwe tuba tusazeewo okugenda mu presidential system yadde tetwagigenda mu bukolokolo ng'era tulinamu element eya broad based ekintabuli movement kye yaleeta kati kyetulabira mu proportional representation. Tulowooze nnyo nze ku lwange njagala tuddeyo ku kintu kiri ekya citizens compact. Siga nti bye bigenda kukola leero n'ebiseera gye tujja mu maaso. Namba 2 mu kalulu ka president automatically yabanga abeeranga omukulembeze w'oludda oluvuganya mu kifo ky'okusinziira ku remote eyo kuba abambaga lwaki ate omuggyako obuyinza obulonda aleme kulondera eyo ku remote agire ddala mu parliament abeera omukulembeze w'oludda olugira ki oludda oluvuganya. Bwe birikyuka nga president wa kibiina kirala n'ekibiina kirala ekisinza ababaka parliament kirala abo balituula ku mmeeza emu ne bakola ne ku ngabana yaki y'obuyinza omulonzi asigala afunamu. Beka nga tubaliriza akabi ki akali mu tteeka lino okuyita